okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Owasuza otya eyo omulungi akedde ku pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'enkya ku 3ABN TV Uganda. Ate nkubuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Wasuza otya olunaku olwaleero? Weebale kubanga ate okedde n'okkiriza okubanga okeera ku pulogulaamu yaffe eno ate era n'okulondawo mu byonna ku TV yaffe eno 3ABN kubanga kituufu obubaka buno bujja eri buli muntu, obubaka obutajunguluddwa, obubaka obuteekateeka ate olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo omulundi ogwokubiri. Weewaawo Mukama waffe yeebazibwe olwa byonna by'akuyisizzaamu n'okubanga osobodde okuba ng'okeera ng'oli mulamu, kikakasiza ddala nti Mukama akwagala era ali wamu naawe. Weewaawo tujja kulonzalonza n'enkya ya leero tugenda kuba nga tutandika ekyokuyiga kyaffe ekyaleero oli mu maaso go nze Muyinza Edison Kizza Shema. Tubadde ffena wiiki eno yonna. Olunaku lwa leero no lwa njawulo, lunaku lwa Ssabbiiti, lunaku lutukuvu, lunaku lwaweebwa omukisa, lunaku weewaawo lwa njawulo mu nnaku zonna, lunaku Mukama lwe yalonda mu nnaku zonna n'awummula era mu mirimu gye naffe n'atulagira bwe tutyo kuba nga tuwummula. Jjukiranga olunaku olwa Ssabbiiti okulutugozanga, watugamba Mukama Katonda waffe ti lunaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, n'ate ku lunaku olw'omusanvu tolukolerangako mirimu gyo gyonna. Gwe omwana w'obuwala ow'obulenzi, ente yo, endogoyi yo, ne munnaggwanga ali omumu ayinza okuba nga mukozi wo, ayinza okuba nga mugenyi, abo bonna kubanga mu nnaku 6 Katonda yakola eggulu n'ensi, naye ku lunaku lwa Ssabbiiti n'awummula, kyava lutukuza n'aluwa omukisa. Weewaawo kyanjawulo nnyo ate mu nnaku endala n'agamba tituluwummulireko kubanga olwo yalulonda nga lwa njawulo ate era nga yagala tumusinzize okwo. Weewaawo tugenda kuba nga tutendereza Mukama n'oluyimba lwaffe nga bulijjo 182. Teri tunamala okutendereza n'oluyimba olwo tugire mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe eky'enkya eya leero. Munsi y'abalunule eri y'ekibuga Mukama kye yazimba eyo teri kiro. Katonda ali awo ajjawo bisiga teri nabula kufa kuba teri kiro. Emiryango gya lulu mu kibuga ekyo, enguudo zonna zaabu eyo teri kiro. Katonda ali awo ajjawo bisiga teri nabula kufa kuba teri kiro. Nzigite zigalwenga mu kibuga ekyo, teri kubala myaka eyo teri kiro. Katonda ali awo ajjawo bisiga teri nabula kufa kuba
kuba teri kiro. Njuba teyetagibwa mu kibuga ekyo, Yesu musana gwakyo, eyo teri kiro. Katonda ali awo, ajjawo biziga, teri nakufa, kuba teri kiro. Weewaawo Mukama waffe yeebazibwe ate olw'akayimba ako ke tutendereza nako. Mukama agenda kusangula amaziga gaffe gonna. Teri nnaku na kufa, teri kukaaba, teri kubonaabona. Gubaddewo naffe wiiki eno obirabye tubiyizeeko ate tukyayiga. Leero olunaku lwaffe olw'omusanvu mu nnaku zonna. Weewaawo egwe twalabye nti omusajja ono yasaba Mukama, sabbiiti yo entukuvu njagala okugikuuma, naye nkoze ntya? Era Mukama tulaba nga yamugulirawo ekkubo n'amuwa ekisa kye, ate n'asobola okubanga asobolera ddala okubanga sabbiiti agikuuma ng'etteeka bwe liri. Weesiga Mukama anaakituukiriza. Nateeka twewombeke tusabe nga tugenda mu kyokuyiga kyaffe ekyenkya eya leero. Mukama Katonda waffe omutukuvu ajjudde ekisa n'okusaasira ate n'okwagala okungi, weebale kubanga n'olwaleero otuleese tuyige ekigambo kyo. Tetuli balungi, tetusaanidde, naye ate otulonze n'okkiriza ffe tuba tubiwulira ebigambo bino. Tuzze buggya otuteeketeeke, otusaanyize olwawakako obugenda okujja. Ate era Mukama otuyambe tukole byonna olw'okugulumiza erinnya lyo ate n'okuweesa ekitiibwa. Weebale kubanga tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama Katonda waffe yeebazibwe atuleese okuyiga ekigambo kye. Omutwe gw'ekikuyiga kyaffe ekyaleero gugamba Omwoyo Omutukuvu ne Filipi. Omwoyo Omutukuvu ne Filipi. Ewaawo olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luviira ddala mu kitabo eky'ebikolwa by'abatume essula 16 olunyiriri olw'omwenda. Bikolwa by'abatume essula 16 olunyiriri olw'omwenda. Agamba waati nti Pawulo n'alaba okwolesebwa ekiro omuntu Omumakedoni ng'ayimiridde era ng'amwegayirira ng'agamba nti wunguka okutuuka e Makedoni otuyambe. Ebigambo ebyo tubijja mu bikolwa by'abatume essula 16 olunyiriri lwa 9. Weewaawo eggulo kale twalabye nti Mukama akola awulira essaala era aziddamu ng'okusaasira kwe n'okwagala kwebiri. Singa bwe twagala naye nga ye waayagala, kubanga tulina okukola kusinziira kwagala kwa Katonda, si kwagala kwaffe. Katonda si ya bending to our will but we bend to God's will. Weewaawo tukitegeera ekyo n'olwaleero tugenda kutegeera ekyokuyiga kyaffe nti Omwoyo Mutukuvu gy'atuluŋŋamya gye tugenda, si ffe abalungamya Omwoyo kubanga y'atuluŋŋamya. Weewaawo Omwoyo Mutukuvu tatera kweyingiza mu nsonga mu ngeri ng'eyo bwe yakola Pawulo bwe yakulemberwa ye ne banne okugenda mu kibuga ky'e Filipi. Omwoyo yabagamba emirundi ebiri okugenda mu Asia awamu ne Besoniya, era ne bakitegeerera emirundi ebiri nti Omwoyo yali takoze ensobi okukyusa mu lugendo lwabwe. Abasajja bano ababulizi b'enjiri Pawulo ne banne nga batambula okubuulira enjiri nga bawulira ekigambo kya Katonda, bali bageragenda mu kibuga kya Asia, bagenda mu kibuga kya Besoniya, naye Omwoyo Mutukuvu n'abagamba nedda, don't go there, temugenda mu kibuga ekyo. Era ne bakitegeerera ddala nti yali takoze ensobi. Era n'ekisembayo nga batuuse mu kibuga eky'e Tulowa, Pawulo yafuna okwolesebwa mwe yalabira omuntu Omumakedoni nga mwegayirira nga mugamba nti wunguka ojje e Makedoni otuyambe. Tewaliiwo kulwa wadde okubuusabuusa. Pawulo n'akola atya? N'asituka. Abakkiriza batono abaali mu kibuga ekyo ekya Filipi
naye Pawulo agamba nti yasituka mbiro n'asituka n'agenda. Ekiro ekibuga ekyo weewunye temwalimu nakuŋŋaaniro lyonna, ate era abaali basinga okubanga bakkiriza mu kibuga ekyo baali bakazi nga bakuŋŋaaniranga ku mabbali g'omugga. Tulaba Pawulo ne banne eyo gye baagenda ne babuulira era baafuna ebibala bingi. Weewaawo yasooka okukkiriza enjiri yali Lidiya, mukazi ono yalinga atunga engoye ez'effulungu. Tumujjukira bulungi omukyalo ono yayaniriza nnyo abasajja bano n'ayaayaana nnyo okuwulira obubaka bw'abasajja bano era n'abwaniriza. Olw'ekisa kya Katonda omukazi ono yawulira era n'akkiriza, era Mukama n'abayamba olw'ekisa kye ekingi ne watandikibwayo ekuŋŋaaniro mu kitundu ekyo. Pawulo yakimanya nti tewali kyama kisingaawo okutwala mu maaso enjiri ey'okugoberera okulambika okw'Omwoyo Omutukuvu. Omukristaayo wenna abulira ekigambo wulira ng'oyaayaana era nga okwagala kwo kugoberera okutumibwa okw'Omwoyo Omutukuvu. Weewaawo bangi abakkiriza era ne batambula okuwulira ekigambo kya Katonda naye nga tebakkiriza kulambika okwa Mwoyo Mutukuvu. Baagala kye bawulira muli nti mpulira nandigenze eno kyabaakola. Naye weewaawo Mukama atugambye nti tambula ng'okulambikibwa okw'Omwoyo Mutukuvu ekkola ki bwe kuli. Totambula ng'ogoberera okwagala kwo. Kisobola n'okuba nga kyogera mu ngeri y'emu ne ku mirimu emirala egy'ekkanisa leero oba n'enteekateeka endala enkulu mu bulamu bwaffe. Kikulu nnyo okugoberera okulungamya kw'Omwoyo Mutukuvu. Ebiseera ebimu okulungamya kw'Omwoyo Mutukuvu kuyinza okuba nga kukontana n'okuwulira kwe weewuliramu nga ggwe ssekinnoomu, ng'Omwoyo Mutukuvu akusindika mu kifo ky'otagenda kubeeramu comfortable, ng'Omwoyo Mutukuvu akusindika mu kifo ky'otagenda kubeera ng'owulira emirembe, ng'Omwoyo Mutukuvu akusindika mu kifo ky'ogenda okuba ng'onyigirizibwamu. Naye agambye tambula era kkiriza otambulire mu kulungamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu, kubanga Bayibuli etugamba nti ndisindika omubeezi Omwoyo Mutukuvu agenda okubalungamya mu mazima gonna, agenda okubayamba okutambulira mu kituufu. Kakati gwe ssebo, gwe nnyabo, omukristaayo ali eyo, omubuulizi w'enjiri ali eyo, okulungamiza okw'Omwoyo Mutukuvu okulaba nga kwa muwendo mu bulamu bwo nga tonatambula kugenda wantu wonna. Oba oyagala otambule kusinziira ku kwagalako. Agambye kya makulu nnyo okutambula nga tugoberera okulungamya kw'Omwoyo Omutukuvu. Tewali kyama kisingaawo naddala okuwulira enjiri ng'olungamizibwa era ng'otambulira mu kutumibwa kw'Omwoyo Omutukuvu. Weewaawo tekino tekikola mu kuwulira njiri kwokka, ne mirimu egy'enjawulo egy'ekkanisa. Omwoyo ayinza okubalungamya okubako kye mukola ng'ekkanisa naye ne musalawo nti tuwulira kino kye kisaanidde okolebwa. Mukama agambye tambula ng'okulungamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu bwe kuli. Enkyaliro kyakuyiga kyamaanyi era kikulu. Tuyize wiiki eno yonna nti Katonda wagamba nti kino kyekyo, Katonda wagamba nti wano weewo. Tutambule ng'okulungamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu bwe kuli, singa bwe twewulira mu mitima gyaffe, singa bwe twewulira nze mpulira wano we wajja okukola, nze mpulira kino kye kijja okukola. Nedda, tusabe Omwoyo wa Mukama naye tunatuuka tutya ku ky'okukkiriza Omwoyo wa Mukama atulungamye nga tetusaba? Twalabye eggulo nti twetaaga okusaba okw'enjawulo. Si naggulo wokka, wiiki eno tugimazeko nga tulaba nti twetaaga okusaba okw'enjawulo. Okusaba kwe kugenda okutuyamba okuwulira eddoboozi lya Mukama ate n'okuligoberera. Togenda kuwulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera naawe nga tewaddeyo maaso ge kusaba, nga tewaddeyo maaso ge kukozesebwa, nga tewadde maaso ge okulungamizibwa. Weewaawo muganda wange, ebigambo bino bya makulu nnyo mu bulamu bwo. Ebiseera ebisinga obulamu bwaffe tebukolagana na kwagala kwa Katonda kubanga tetuwuliriza ddoboozi lya Mwoyo. Mwoyo tagenda kubeera nga muntu ajje agambe nti gundi jangu jangu jangu. Omwoyo Mutukuvu agenda kukulumiriza, tugambye nti he will convict you.
agenda kukulumiriza naye gwe oyagala olinde eddoboozi erigamba nti jangu wano. Nedda. Weewaawo okulamika okw'Omwoyo Omutukuvu tekweyolekeramu ebyo abakkiriza bye balabiramu omukisa gyokka, era kubaawo ne mu kugezesebwa. Oluusi ebibala ebisinga okuba eby'omuwendo omungi bifuluma luvannyuma lwa kuyita mu kubonaabona okutali kumu. Amazima gali nti kino kyatuuka ne ku Pawulo ne Siira. Okuwonyezebwa okw'omuwala eyaliko dayimooni alagula okwakulembera okutuuka mu mbeera etekkirizika. Ebyambalo byabwe byayuzibwa, baakubwa emiggo ku mugongo, baggalibwa mu kkomera ery'omu ttaka, baasibibwa ne basibibwa amasamba ku bigere byabwe. Buli kintu kyakolebwa mu bukugu obutenkanika, omukuumi w'ekkomera n'abakuuma in maximum security. Kakati mu Kristaayo oli eyo gamba yiyi Omwoyo Omutukuvu n'abalungamya okwatuusa ate gye bagenda okubasibira. Omwoyo Omutukuvu n'abatwala gye bagenda okuyuliza ebyambalo byabwe. Omwoyo Omutukuvu n'abatwala gye bagenda okubanga bakubibwa emiggo. Mu magezi ag'obuntu tekikkirizibwa era tekikkirizika, naye ebya Katonda si bye bimu n'eby'abantu. Gwe mu magezi ag'obuntu olabira ddala nga Omwoyo Omutukuvu tasobola kulembera muntu kumutwala gy'agenda kukubibwa. Mu magezi ag'obuntu tokkiriza nti Katonda asobola okutwala gye bagenda okubonyaabonyeza. Mu magezi ag'obuntu tokkiriza nti embeera embi eyinza okutuukako nga Katonda yakuluŋŋamizza. Era mu magezi ag'obuntu toyinza kukkiriza nti oyinza okufuna obuzibu bwonna ng'ate obadde oluŋŋamiziddwa Katonda. Katonda alina ensonga lwaki buli kimu kibaawo. Weewaawo nze nawe tuyinza obutakitegeera kubanga tuli bantu. Abalya mmere batya, abalya mmere balina okulowooza kwa njawulo. Kyava agamba nti spiritual things are spiritually discerned. They cannot be understood by the carnal mind. Eby'omwoyo bitegeerebwa ba mwoyo, tebisobola kutegeerebwa omubiri, tebisobola kutegeerebwa mu kutegeera okwaffe okwa bulijjo. Weewaawo Mukama akuluŋŋamya okusinziira ku kwagala kwe ng'alina kyatunuulidde ekyenjawulo, ng'alina kyatunuulidde gwe kyotasobola kulaba mu maaso ge ag'obuntu, kubanga ffe mu maaso ag'obuntu tulaba bya mubiri, tulaba bya buntu, naye mu maaso ag'obwa Katonda tulaba ebintu ebitegeerebwa omwoyo. Kaakati nno basajja bano Pawulo ne Siira gye baatumibwa e Filipi ne basibibwa mu kkomera, abaali batumiddwa okubuulira enjiri, abaali bamanyi nti our work is being accomplished, abaali balabiredde ddala nti omulimu gugenda mu maaso kubanga balabye abantu abatandise okuba nga bakkiriza obubaka bwe babuulidde. Kaakati ssaawa eno tubalaba nga basoomoozebwa. Mukama agambye nti okuluŋŋamiza okw'omwoyo tekweyolekeramu ebyo bye tulaba nga ebirimu omukisa mu bulamu bwaffe, naye bisobola okubaawo biseera ebimu nga mu kugezebwa. Mukama agambye kino tekitegeeza nti Omwoyo Omutukuvu si yakuluŋŋamizza. Abasajja bano baayuzibwa ebyambalo byabwe. Omuwala ono yali akwatiddwa dayimooni, baakubibwa emiggo olw'okubuulira obubaka bwa Mukama, era baasibibwa mu kkomera olw'omulimu guno gwe baali bakola. Naye kino kyali kisoboka kitya okubaawo? Kyali kisoboka kitya okubaawo? Okujja kwabwe tekwakulemberwa Mwoyo Mutukuvu? Kankubuuze, baali tebaagala kugenda mu masaza malala? Kubanga tulabye wano nga baali baagala kugenda mu Asia, nga baali baagala kugenda mu Besaniya, naye Omwoyo Mutukuvu n'abagamba nedda basebo, mugende e Filipi. N'abagamba nedda basebo, mugende mugende e Makedoni. Weewaawo kiyinza okuba nga nakitegeerekwa bulungi lwaki bayita mu kubonaabona okungi kutyo nga ate baali baluŋŋamiziddwa Omwoyo wa Mukama. Mu magezi aga bulijjo tekitegeerekeka era tekikkirizika, naye mu magezi
era mu kulungamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu osobola okukitegeerera ddala. Weewaawo lwaki baayita mu kubonaabona okungi kutyo? Lwaki? Tosobola kukitegeera mu magezi ag'obuntu. Naye agambye nti weewaawo twebaza Mukama nti Pawulo ne Siira bo baali bakitegeera. Lwaki kyali bwe kityo? Kubanga baali bakkiriza okukozesebwa Omwoyo Omutukuvu. Kyova olaba tubasanga mu kubeera nga bayimba ennyimba ez'okutendereza, nga bagulumiza Mukama ne mu mbeera enzibu bw'etyo, nga bamwebaza olw'ebyo by'abakoledde era nga bagulumiza erinnya lye, kubanga agamba ti ne bw'onaayitanga mu muliro naabeeranga wamu naawe, tegugenda kukwokya. Mu kaseera ak'okunyigirizibwa twayiga luli nti tusaanidde okubanga tusanyuka ne tuyimba ne tugamba Mukama yeebazibwe, kubanga tuli wamu naye, kubanga tatulese, kubanga tatwabulidde. Kaseera kaba kakunyigirizibwa, naye Mukama agamba nti ndi wamu naawe kubanga naakulokola. Tulabye olwaleero nti abasajja bano mu kunyigirizibwa, kutulabanga okunyigirizibwa, bali mu kkomera batendereza, bayimba ennyimba ezitendereza Mukama, bayimba ennyimba ezigulumiza, bayimba ennyimba ez'ettende ez'essanyu, kubanga Mukama akoze okwagala kwe. Kubanga bakitegeerera ddala nti Mwoyo Mutukuvu gy'akuluŋŋamiza tekitegeeza nti ogenda kusanyukirayo nga bwe kiri mu buntu, nti ogenda kuyisibwa mu ngeri yakugezesebwa, wabula osobola n'okuyita mu ngeri ey'okugezesebwa naye ng'Omwoyo wa Mukama yakuyuŋŋamizza era nga yakukulembeddemu. Tulaba oluvannyuma lw'okutendereza okwo waliwo ekikankano, amakomera ne gaggulwa, enjigiri ne zibasumululwako ezaali ku magulu gaabwe ne ku mikono, era ne bafuna ekibala ekyali ekibala ekinene. Omukumi w'ekkomera eno naye nakkiriza, ababuuza basajja mmwe, kubanga yali atidde nga abasajja bano batolose bagenda kungoba ku mulimu, bagenda kuligama natoloseza abasibe. Kyabajja ne bamugamba, ssebo teweeraliikirira. Ekyo kyokka kyamumala okubanga yeegomba okuwulira obubaka bwabwe, okubabuuza kyayinza okukola naye okubeera nga abeera nga bo, okubeera nga naye akkiriza, okubeera nga naye akyusibwa. Weewaawo okukola kw'Omwoyo mu ntegeera yaffe ey'abantu kuzibuzibu, naye abasajja bano Pawulo ne Siira baali bategeera nti Omwoyo Mutukuvu wakuluŋŋamya byonna byonna bino bisobola okubaawo, naye wabaawo ensonga ate era wabaawo ekigenda okukolebwa ekyamakulu. Wabeerawo okulaga amaanyi ga Katonda, wabeerawo okwolesa obuyinza bwe, era wabeerawo abantu bangi okubanga basobola okuba nga bamutegeera. Weewaawo omusajja ono kyamusomooza nnyo, n'agamba, basajja mmwe nkoze ntya? Kyebava bamugamba, naawe ssebo osobolera ddala okukkiriza Mukama waffe. Omusajja ono yakyuka, nakkiriza okubanga alekawo omulimu gwe, nakkiriza okubanga afiirwa ebirala, naye nga atutte yeetwalidde ekirabo ekisingako okubeera nga akkiriza Mukama waffe okuba omulokozi we. Weewaawo olwaleero Mukama atuyigiriza okuwulira eddoboozi ery'Omwoyo Omutukuvu ng'ayogera gye tuli, okuwulira eddoboozi lye mu byonna, okuwulira okukulemberwa kwe mu mbeera zonna, okukkiriza atuluŋŋamye era atukulembere ne mu mbeera gye tulabanga esoomooza, okukkiriza yaba atutambuza mu byonna bye tutambuliramu, okukkiriza yaba atulagira ekyokukola. Newankubadde ng'okusoomozebwa kuyinza okubaawo, newankubadde ng'okunyigirizibwa kuyinza okubaawo, tekitegeeza nti Omwoyo Mutukuvu si yakuluŋŋamizza. Newankubadde ng'oyinza okuyita mu kunyigirizibwa okw'ekitalo, kuyinza okuba nga tosuubira kubanga kukutuukako, naye ng'Omwoyo Mutukuvu yakuluŋŋamizza, agambye nti byonna bijja kusoboka. Wulira eddoboozi lya Mukama
tugamba nti nze njagala kugenda eno, tugamba nti nze mpulirawe nti Mukama wayogera naawe, osaanidde okukkiriza okulungamizibwa okw'omwoyo. Ebiseera ebingi tugaanye okukola Mukama byayagala tukole kubanga twagala okukola ebyo tuwulira nti biyinza okuba nga bye bituufu. Twagala okukola ebyo tuwulira tebiyinza okuba nga bye birina okukolebwa kubanga bwe tuwulira. Omulimu gwa Mukama tegugenda mu maaso okuggyako nga tutegedde era ne tukkiriza okulungamizibwa kw'omwoyo we era n'okutukulembera mu byonna. Weewaawo muganda wange ggwe alaba ebigambo bino, gwe wenna nkusaba okuva n'olunaku olwaleero okkirize Omwoyo Omutukuvu akulungamye era alungamye obulamu bwo mu mbeera ezitategeerekeka eziyinza okuba nga zituuseewo. Mwesige. Abasajja bano Pawulo ne Siira baali bayize okwesiga Mukama n'okukkiriza okulungamizibwa era nga bakkiriza okukulemberwa ye mu byonna. Weewaawo embeera eyinza okuba nzibu, eyinza okuba nga yakusoomoozebwa, naye okkiriza ye yaba kukulembera. Agambye, asuubiza, mwesige naye anaakituukiriza. Mukama waffe yeebazibwe kubanga tutegedde ekigambo ekyo. Onookolawo otyo, Mukama mweteefuteefu okukulembera era n'okutwala okutuusa ku buwanguzi. Onookolawo otyo, ebibala bingi ebigenda okungulwa olw'obwakabaka. Onookolawo otyo, omulimu gugenda kutwalibwa mu maaso era gugenda kuggwa. Onookolawo otyo, Mukama yeeteeseteese okukukozesa era onookolawo otyo, Mukama agamba nti agenda kukuyamba mu byonna, agenda kukugabirira byonna, agenda kukulembera mu byonna era agenda kukuyamba okutuuka ku buwanguzi bwonna. Omuyimbi agamba nti wayinza obutaba eyo gye nsuubira okutumibwa, naye wabanga Mukama yantumye naagenda nga yonna gy'antumye. Obanga Mukama yalagidde n'akolanga ekyo ky'alagidde nkole. Obanga Mukama yalagidde n'atambulanga nga wayagala. Weewaawo twebaza Mukama kubanga atuyigiriza. Muganda wange nawe mwannyinaze agamba nti nange ngenda atambula nga Mukama wayagala. Nkusaba weewombeke tusabe Omwoyo Omutukuvu atulungamye n'olwaleero ku Sabiiti eno entukuvu tutambule nga waatutumye. Mukama Katonda waffe weebale kubanga otuyigiriza okuwulira eddoboozi lyo ng'otulungamya mu byonna era ng'otutuma okukola omulimu gwo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, mu mirimu gy'ekkanisa yo na mu byonna. Tuyambe tuwulire eddoboozi lyo tutambule nga weeyagala ate era tukugobererenga mu byonna. Newankubadde nga amakubo gayinza okulabika nga agalimu amaggwa, newankubadde nga amakubo gayinza okuba nga amazibu, naye gye tutwala eyo gye tusaanidde okugenda kubanga ewali seefu. Tewali kifo kirala kyonna kiri seefu newankubadde nga tuyinza okulaba nga ewali emirembe. Weewaawo Mukama tukulembere olunaku olwaleero, Sabiiti eno entukuvu, tutegere obubaka obwo ate era tubutambuliremu okutuusa emirembe gyonna. Weebale nnyo kubanga owulidde okusaba kwaffe kubanga tusabe nga tukkiriza nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Weewaawo twebaza Mukama olw'ekyokuyiga kyaffe kino ekyaleero. Saba Mukama akuwa omukisa, nkwagaliza Sabiiti ennungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.